just twebaza abo abayayanye ne bagula tiketi zaffe mutukoze bulungi nnyo enkya kyensinga okukakasa moto fire bangi face zotalaba mu customer care naye nga mu season 1 tebaali mu season 2 tebaali mu atenga ekyogenda balaba ku stage nga bamikisingiddwa mu muzannyo guno ekyo kigenda ku challenginga nnyo omu ku boyenze ndi mu season ezijja mu maaso kyokka ate ezasooka siriimu abantu bangi nnyo faces enkya ez'aba legendary actors ne actresses bogenda okulaba mu muzannyo gw'enkya era kyenyinza okusaba ensi nti omukwano gwe muzenga mutulaga bulijjo omukwano gwe muzenga mukola n'enkya temukoma okwo TV stations ez'enjawulo tubebaza nnyo okubeera nga mukavalinga buli we tubayita amawulire agakwata ku ffe eri ensi olunaku lw'enkya emabega waffe mulaba stage eri mukolebwa kyemmanyi we bunaazibira mujja kuba mufuna ebifaananyi by'enjawulo naye we tugenda okukola press en nga stage eri mukolebwa suubira muliro suubira moto twagambye nti sente this time tuli mu economy tali nnungi nnyo kiki tuyinza okuddizamu abalabi baffe kwekola akasente akatonotono mitwalo 3 5 emmeeza kakadde n'ebirala olwo olyokola bebyana biwala bwe byetiriboosa ku stage olaba abasajja ab'ettabbu nga beetiriboosa ku stage olunaku lw'enkya jangu olabeko ku kalakita yange eyawukanako endala enkya director wange oyo yampadde kalakita ndala so kajangu olabe how I act mu kalakita endala kweyo gye mbadde mumanyiimu n'abalala bangi abazanyi bababanyi bangi sigenda bamenya sekinoomu ne munnange nja mubuzaako byayogera ono mwana muwala naye ajja kwogera so nkolinga upon abantu mwenna ate ne neebaza ebbanga lyonna limutwakidde mwebale nnyo mwebalire ddala masavu lunaku lwa Friday Saturday Sunday paka gye tuleeyongera mbaniriza nnyo basomere banyama katonda nga ye mubeezi nsaba katonda atuwa obudde obulungi olunaku lw'enkya tuweereze eggwanga lyaffe ate ne neebaza n'abantu abatulabira ku social media handles zaffe zonna mwebale nnyo mwebale ddala katonda omulungi abatukuumire paka lunaku lwankya katonda ababeere batebala bayokubirala byebalaba byokka tulina abatali baabwe nabo tubalina Fatia tulina bangi tulina basita bangi abatalina bubina nsobola obamenya bebaani taata tatya kubamenya tulina abazannyi abatali baabubina bangi ate nga batutumufu mu ggwanga Uganda tulina omukyala bamuyita Fatia Lujja wa Muserebende tulina omukyala bamuyita Ime Candice si wa Kabina tulina omukyala bamuyita Fiona Fish wa Museetwe tulina abazanyi bangi abakabi Samula si wa Kabina ate nga bonna basita director tebakulimba ndoze ekibuzo bakise omukulu gulamusiza nze akanga kusoma kati yesewo abafanyi bamubeewuuza nsonga ki eyalekeza rape okuzannya namu yakola ki yalekezaawo rape okuzannya namu babagamba nti yalekeraawo tutte akalanga kitumula anti buli firimu ebaako n'abantu bejjeekola ki ereeta nti oyinza okuba mu project kati eziriwo essaawa zino tomulabako naye nga muzina jjajja kulabika talekerangaawo mwebale kujja mwebale kutwagala kuba singa mubadde temutwagala temwalize abawagizi baffe abalungi mbeebaza emyaka gyonna omukwano gweze mutulaga obuwagizi bonna tusiima era nga we tusinzirira okubayita ne ku mulundi guno mujje mubeewo ng'abajulizi era mujje mubeewo nga mikwano gyaffe abatwagala abatuwagira omuzannyo customer care it's going to be live on stage wano wenyini tuli ku theatre La Bonita nga bwagambye emitwalo 3 ordinary emitwalo 5 VIP mujje mulabe ekyenjawulo Romantic Entertainment mizannyo mingi gyereeta naye kyenyinza okugamba nti buli muzannyo guba guyina kyegusinga gubaddewo ebyenjawulo bingi ebyokuyiga bingi ddala bwaliyo nga tonafuna tiketi yo simanyi kyoliko walibadde odduka misinde n'ogifuna kubanga zo ziri mu kuggwawo jja kutuuka leeti ate ogambe nti so tugenda kuba tuguzannya ku Lwokutaano olw'omukaaga ne Sunday that is 28 ne 3 tutandika nanja Character kale byo byange
Sima no Rachel olunaku olw'enkya mukeereko nnyo mujje wano ku Theatre Laborita mulabe kiteeseteese mu customer care firimu yaffe eyo efumbye wano mu kibuga Kampala n'ensi endala zonna kuba tufuna amasomo okuva mu nsi endala naye ng'ate temugamba nti wano mu Kampala tujja tutambula mu bitundu ebyenjawulo Jogis Blaga tujja kubeerayo ko Afronica Club tujja kubeerayo ko Kasangati n'ebifo ebirala byonna twogera ku mitwalo 3 emitwalo 5 n'akakadde tempo no Rachel manyi nti mulimu abantu balina balina ebibuuzo bannamawulire baffe abayinza okuba nga mulina byemwagala okuyisaawo sinza agenda okubeera nga abiddamu director wange omulungi Ahmed Lubowa yagenda okubeera nga abiddamu so alina ekibuuzo yenna kati tukwaniriza obeere ng'okitubuuza firimu zo mulimu abakyala bangi ozannya karakita ez'enjawulo buli omu ango n'ojja bakulabira buli omu agamba musajja nga mwenzi wekikola otya bakyogera lwakuba nzanya n'abakyala bangi paati z'ozannya za bwenzi bwokka zabwenzi bakitegeera bubi mba nsomesa ndi musomesa mba siyenda kati abakitwalira mu kifaananyi ekyo bakitwalira mu kifaananyi tubeera mu kibiina tusomesa abantu obulaba obulimu ekyo kyenkola yennyabo gwenga omwami kiba kizibu nnyo okuyimirizaawo ekintu ddala nga kirimu abakyala bangi naye batabaamu nkaayana gwekikola otya okulaba nga abantu bano bakuumidde wamu nemba nga temuli nkaayana zifuluma nnyo eno mu mawulire anti era teziriiyo kubanga senga zibadde yabamawulire mwebadde muzifuna naye nti kiba kitone omuntu mukulembeze butya bwokulembera abaki abantu na butya bwobakwata ndoza ensonga lwaki tebiriiyo naye nga bomanyi abakazi tebibulamu abakazi bwe mukuŋŋaana ewantu nga muli baki ebyo ebintu tebibulamu naye era obutonotono obukoze eki oba busaanidde okikola otya okulaba nga tebibulamu naye okikola otya okulaba nga obiwumbawumba ne bikomere si kubiwumbawumba nnyo naye ndowooza nteekateeka nnungi gye tuteekerateekera abantu baffe yensonga lwaki ebintu bitambula bwebityo. Wotunulira emizannyo gy'oteeka ku Trust Films bantu bangi bagigoberera abantu abamu ne bateekako komenti ne bagamba osinziira ku ki ng'ogenda tuteekamu naddala ng'ogenda kasita neyanzizanyo emi n'abatesitesi bonna ab'ensonga emu amannya geego bagabagambye mbabuuzaako tubaaniriza olunaku lwakya Friday mujje ekintu tubeera enteekateeka nnungi yonna okusinga ku ya bulijjo mujje munyumirwe. Lwaki buli lwe bakulaba mu firimu basuubira omuntu omwenzi lwaki tokyusayo ku karakita nga gwe omukugu mu kintu ekyo kyokola? Batuufu baki batuufu naye nti gwe olaba nga nze kukolera byotayagala kyano nyingi ng'okyusa ng'ongerera kukolera byolira byokola ki gye weetaaga kubanga bwenna sinza bakolera buli omu nnyina okutegeera kwange wekukola ki wekukoma kati kyobalaba nti nze nzikiriza mu mbeera egamba tosobola kusanyusa bantu bonna buli lwayagala okusanyusa buli omu n'oli tosobola kukola ki kwata kaaka oba osobola okusanyusa ogende naabo enyabo. Okoze otya okwawula film industry stage gy'ozannya ne famire y'okubanga it's not affected? Nkikoze ntya? Kubanga engeri gy'olumansingamu omukyala mu mizannyo mbeera mulala mbeera oyo kyobola mu firimu bampita amannya agaki kyomulangira William so si Lubowa kati Lubowa yoweeka birimba ndi ku business nkola bwenzireka ate mbeera mulala mukama wange omukyala tanyeegamba era nga bwobimanyi bibaamu naye amanyi omwami wamwesiga nnyo nze mukyala gwe nasookerako mpaka kati gwe nnyina sakola muisiraamu era wakinga mmeka gendekaawo katono nnyo anti haki siza mpaka bagamba londako kyokola ki kyosobola ate abasajja baganda tebabalira ki bakyala badde enzaalo bano bonna kati engeri gye ndi mulangira baba bakyala bange naye ng'ate omutuufu gyali. Akalowoozo eri abaana abazannya akalowoozo kembawa nti bateekemu amaanyi babeere bumalirivu bajja kutuukiriza ebigendererwa byabwe. Waliwo abaana abazannya be twatuukirirako ne bagamba bafuna obuzibu okujoyininga ebibiina byammwe nti ba producer oba ba director abasinga babaagala okusooka okubakozesa okuba wa character eziyinza obayisaawo kubatega ebibatu asooka batega bibatu babaagala okubakozesa bakole ki okuba wa character ennungi mu muzannyo sikimanyi kubanga waffe tekiriyo kati sijja kwogerera balala. Kibuuzo kyange ekiddako kigenda wa Jamila.